abantu abagenda okulaba bino ebintu abantu abagenda obbiraba natogere tu recording kale abantu abalaba leka mwana muleke ono goyita omwana lwaki fe abasajja muyita abakulu ono goyita omwana bano be batuzaala mubawe ekitiibwa n'omukyala kale n'olwekyo tubalamusizza tuvudde mu kusaaga tukomyonera nate amina Denise. Iye. Onno muleke erinnya limumala basebo ne bannyabo mujeba abakulu n'abato naye abato baba mama mama abamuto okay bamama nti abamama ne batata tubabuuzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo amina leero tubadde tushootinga video limba baluyita batya tushootinze video ey'oluyimba baluyita yakulira Kampala mukwatagana mutya ne Andre leta nze nkinyonnyole enkwata mukwatagana mutya ne Mukabya sikuwamba nedda kati omuntu gw'obuuza musajja ya katonya wano musajja weri ne wano just busama just okuba ko bisama nga kigwa kale kati omusajja ono kwatagana music munaye yatuleetera nze ntunulira mbuzindaalo njogera na mizindaalo abantu bawulire bulungi kati oyagala ntunulire eddoboozi mugano ddiwulira sebo ndi producer manyi network nga wekola kakati omusajja ono twakwatagana music yatukwasaganya oba yatukwataganyiza okay music connected us that was the network engeri gye twakwataganamu kirala kikyoyagala okumanya ani yanonya munne okunoonya music mwoyo is the spirit. If you have a vibe, he has a vibe, then you think that this is the right track for this man, this is the right track for this man. So nze siri muyimbi ndi producer nsobola okumanya nti engoma ya jindi eno ngoma ya because as long as we are friends nze nkula mikwano jange era buli gwenkola naye ngoma nyachali wange so tugambe mu bumpimpi ntone yakuno actually nze nkugambe ndi producer nkolera bachali bange music gwenze nkola simukola lwakuba nti oli anonyeza actually munonya nja kubonya nze anonya abayimbi because abayimbi bali abayina talent ennyingi nga bayina okubanga mukwatagana nga ate bachali bo nga badde bagruminga nga muri bachali kuvadda naye na giving a time then amala nakoma nomugane why uchemewe wano waliwo ekiyimba kikusaana ekikyo ne otudde nno ng'oli talented so that's how we keep up kati ebintu bimu bino these are secrets tusobola kujja ebyama byaffe ng'egye tukolamu ebintu bino mpozi nga naabuze ng'oyagala nkuyigirize ebyo byetaaga nga tuli mu counseling room naye ekitugatta era kitegedde kyekyo so wabaze ne tukola music n'atugatta so tubeera baluganda okuwandiika buli omu awandiika naye ekikulu kibeera kya composition bintu bingi ebikolebwa mu music bye mutamanyi era bye tutasobola kwogera tulinamu directing tulinamu writing so buli omu awandiika okuwandiika nyinza okujja nenkugamba waayi mpandikirako ku luyimba n'oluwandiika naye nga siggwe lyricist ebintu byawukana tulina writer everyone is a writer actually you also a writer no writer awandiika buli muyimbi writer so buli omu awandiika oluyimba but oluyimba ekikulu okuvaayo nti baani abagenda odduwulira kiki mukoze ekyo ekikulu kati mmwe abaagala okumanya yawandiika nga temulina copyright ku luyimba lwaffe mwagala kumanya ki mujje mumanyi papula engeri gye that's a split sheet and these are some of the secrets that stay in companies so if you want to know more of the writing go and view the song you will find every details on that so oluyimba lwali kunyumidde so naffe awo tulina okufunira ku sente sebo oyagala nkubulira ebyama byonna ebiri ku luyimba that's a copyright oba badde temumanyi kigambo copyright kyekitegeeza kangendo wa Mukabya agenda okwabya ebyama ate bitya anjisebo video director mujiwadani video tujiwadde omukulu bamuyita Simon SPK mwana mutoye okay muvubuka bamuyita Simon SPK kuba bangambye muvubuka mukola collab okufuna omuntu agenda okola okukanya kubeera kutya okukanya ko kaddemu nedda ebintu amabyobuuza katolaba kati kankubuuze gwosobola okubuuza omuntu nti nno waayi engoye bajambala batya ng'ataali mu keepu muno muleke kati evidiyo engeri ono Mukabya sebo muganda ngeri nino mubeererawo agenda tagenda kugamba kituufu agenda kuyisa eno
akola ekitu video engeri gye musinkanamu manyi kati njagala nnyo okusomesa saagala muntu akulimbe ono ajja kwesoma nti simanyi twagize tuti simanyi oba kitegedde kati video eyo SPK naye kyali waffe nimbye ekyo kyalina okuddamu kyali waffe goge mazima SPK kyali waffe actually kyali wange nnyo nduddewo naye actually SPK yandabako obanga obanjiga bwize n'okuyimba twesinkanira South Africa ffenna basatu anti kati ate otono yabigaana ebya South Africa mbu yayagala Kampala yabigaana musobola okukola oluyimba ng'omuntu yakulira Kampala ate ne mulukolere South so kituvula tuli baluganda tuteeseganya n'amanya naga no idea ntuufu kati ne SPK ne mugamba kimanyi mulinnya nnyo amanyonyi nze ntya ennyonyi by the sirijangako ku nnyonyi nze ne UK ntambulira by the ne mu motoka basi ntuukayo nnaku nga 3 mba ngenzi America nantu oyagala nnyo okumanya kale kati tuveeyo kati bana basajja ne mbaga nze ennyonyi njityani na phobia so nalyoka ajja ne mbaga ate n'olimba lukwatagana ku Kampala tetukwatagana ku South Africa ne babayinga idea then kwe kwatagana olwaleero ntikikola n'abaana babano ba vaccine balaba kala ya Nina Rose ate munaye waliwo omukyala gwe nsobola okumanya saawa zino mpozi ng'oyagala kunfuula omusajja omwenzi munaye bisumuluzo mbiina look ate bamuntu tomuzaalamu mu abaana ba Katonda ate ne Katonda bayita nnyongeza so mu mwoyo abaana si kikulu lwakuba nti mwe mwatya buti by the musome ku Bible bino ebintu emunabitegeera temujja kwagala nnyo okukozesa abakazi obaagalamu abaana oba beetaagamu abaana wabula okwagala bo nze nalayira ne bwe nzaala omwana anfaanana nga nenkana obusiru n'amagezi nekkala ne beki sobola mwagala okusinga omukazi wange abaana nina bangi kitandikira mu babiri oyagala kumanya nakugamba njagala kukola abaana abakola bandi wenva ku timu ya bandi nga nzira ku timu esamba omupiira wenva ku simu uliriza kati ate ndi presentingira n'abatana bakuzaala wali abasajja abaliyo nga baagala kuzaala nga baalimwa you have to Katonda agamba love your neighbor the way love yourself kati okitegedde okuzaala kujaganya naye ekikulu kasitama nga njagala omukazi wange gwempasizza nze njagala nnyo okuzaala kwa Katonda kibala nagambye bino ebintu bya Katonda musome Bible okuzaala si kwaffe by the okuzaala si kwaffe kamba bulire mumanye ekigambo ennyongeza ate eno simanyiyo mumanye ennyongeza ekigambo ennyongeza kitegeeza nti si kintu nnyo ky'olina okufokasingako nga gwe omusajja olina okujjukiranga omulimu gwe omanyi kati kaizi gwe oli mwana muto olwaleero kankuyigiriza olwaleero si muto mu myaka but sometimes wisdom knowledge oyina kuba wasoma but wisdom we have wisdom omuntu gwalina okumanya mu bulamu oyo mwenyini kati mu bulamu mulina okumanya nti bambi okwagala omukazi kyekisinga amakulu kati kino ebina ebirala Katonda gyabongezaamu bwongeza nga olaba omwana ebeera nnyongeza kati abaana bano betuzaala nze sibalaba nyonga kikulu kuba gogenda muzaala obale stress banaye okusomesa nga bakyali bo bagulira ebikomando ne balya ng'osobola okugulira obukazi bw'okwana okulumya okunobya anaakanobya bameka nina wamwagala n'omusuulawo abaye ekigambo okunobya kiva mu kika tugendeko mu definition y'okunobya onati okunobya kitegeeza ki nga waleta nina n'agenda bannewaka katubuliriza okukyawa kuva gy'oli kankuyigirizeyo n'ekirala okukyawa nze nga bwondaba am happy omuntu avayo n'agamba nti nno nze we namukyawa yaba alina obukyayi let me show you something igwe obanga ogamba nti nno ndi mubi kiba kitegeeza kiringa muno mpulira bubi kiba kitegeeza kigambo oba owulira bubi gwe mubi. This is enlightening you. Omuntu yenna akyawa yalina obukyayi. Nze sikyawa. No, ate nedda yayinza okuba akugamba munaye kuba gwagambye yankyawa kati ekyo simanyi. But for me I know no kunoba nantikira kwe kukyawa. Anti gwe yakyawa kitegeeza. No sikyawa nko bantu. Nze sikyawa nko bantu. Bali bayimbi. Nze ndi producer. Ate nze mbadde nkyaleeta me I can even bring anyone that you don't expect, and they are musicians ku ludda lwa business teri love ebesinga eyo omuntu okusigala nga omuyamba mu bulamu bwe okusigala nga ogenda, and that's the greatest love, and that's what women want. Women
women want actually women love things, how you do the things, and for us we love their bodies. Fe tuli begombya ababakyala abasajja naawe lwakuba batolina busobozi batojja bitukako naye otandika okufuna obusobozi kibyekola byokka ate its nature. So bana abakazi baagala bintu kyovula baye olina okubaka bane njagala engeri gy'okolamu gondi baagala bintu. So fuba nnyo okukola ennyo abakazi bajje gy'oli obayambe ate so sikola ki bo bakukyawa etizoke kiba kitegeeza ali disappointed by'oyina bitono ku ye ng'anoonya ebirala. Abakazi ba madaala ssebo kati ssebo nze bana abakazi abalala bembadde nabo bomanyi bogambye abaano ng'omanya munneeyisa asobola kiba kitegeeza it's a mistake ntino gye wakola kati olina ogenda n'omanya ensobi zo ziriwa ng'ogenda oyongerako ng'omusajja. Abakazi batwagalako obusajja tebatwagalako ntino nti gw'omanyi okuyisa bulungi. Abakazi nno wali ababayisa obulungi wuliriza wali ababayisa obulungi nikusomesa case wali ababayisa obulungi era ne basigala nga bagenda ng'ekintu ekimututte chapati kikomando tobimanyi gwegotera kati ani empisa ki koze nze empisa ze nina nnungi njagala kugambe nti obaze nina mbi. Nekiraka nkubuulire bano abantu abasinga obungi bamanyi ababawala. So ekintu ky'omutima kyawukana neeyisa eri abantu era naawe omanyi okitegeera nze simalaga sobola muyisawo okwagala tosobola kugenda n'oŋŋamba nti n'ogenda mu kyaki kusabira bwenzi bugende. This is what we call nedda nanti agambye omusamu naye kaira kyaba ategeeza kati kyogamba mbuno nzi sitegeera kati kankubulire tosobola kugenda mu kyaki kusabira mpisa kusabira bwenzi kusabira bubbi mbu waliyo omuzimu ogwaki. That is heart's desire. Okitegedde ate kiba muggwe tekiba ku Mukabya. Ekintu Mukabya kyensobola omuyigiriza it is called a pressure or peer pressure. Agenda kunjigako nnyambala enseka enjogera pressure so ekintu kyalaba outside physical like ekyowabweru but the inner soul you can't tosobola kisiiga muntu you get ayina ye kyayagala munda tasobola kigamba unless ng'atandise okikola n'olaba success wa sector gye yakwata you get so tosobola kusiiga muntu bwenzi tosobola kusiiga muntu in case mugamba ndi mwenzi sisobola musiiga mwenzi olita ayogera ensonga lwaki tabaddamu omulimu gwe yazze okukola gwe mumusanzeeko. She's a vixen actually bebamu ku baana abapya bakajja mu music industry towards vixening okitegeera kuba tubadde naffe tulina nnyo abantu ababulijjo manyi omuwala abadde muli abaneno n'abaneno so sometimes you need ekintu ekipya naffe ekituzula nga tumewaayo naawo kati abantu basobola okukola ekintu kipya naye gomayo vidiyo ng'okola nga yeemu naye ng'ennyimba za njawulo waba ayina talent nze nagambye endeeta kati gwe watamanyi mugaso gwange gwamanyi kati gwe kuba bufaananyi oba oyagala kujja ng'okwata osobola okujja n'onkwatirako ku nviiri oba kugulusebo mukama wange. eno project yakubiri video yakubiri yes nga naye zonna tetunaba kuzita ali waka yeebase saamulese waka naye ye ali waka ewuwe omulimu gwe kumanaginga era tiimu yagireese weeri yabaddewo emisana tamino tasobola kwawukana nange kamba yambeko nze nanti ono bambi tamanyi bambi byayogera lwakuba nti no bonna bakyali bange ne tamino kyali bange tamino twakula naye ffenna ensambya muleka obuzaabuza tamino twakula naye ensambya naye kyali wange era osobola mubuuza bw'oya nnyo actually tamino kyali wange nnyo nga wali kyali wono. Tamino takola mulimu musasule nti bagenda musasula mwezi obasala he's a brother mpozi nga abadde ali ku kye bayita intani nga ali kuyigira ku mukwano gwe okitegeera but for him is still his friend because he's been a friend and he's been connecting him towards you guys because mukwano gwe so kati mwagala mukozesa ensobi ate simanyazi eno ani akoze ki amo yakulimba ulira ekintu kye nabaga nedda saagala mubuzaabuza ono ate kati atuzeeyo gye bali kamba nyonyole nabagambye SPK bradi wange kuva dda nga ndi ddogo
bakuwadde amafuta wuliriza brad kati kankolo omanyi lwaki katuliza omanyi lwaki oba onnoonya abasinga obungi bano bakyali bange nga tebanana kuyingira ne mugundi ne mu journalism oyo bano ba rupi ono muganda wange rupi twakula naye yanjigiriza n'okutambula oyo rupi rupi nze najjanga mumuyita rupi kyokka ffe tumuyita kula katebe kandeke kati ba SPK si mukulu gwebuzaabuza birevu ffe tuli batogoloza lwaki batwagala nnyo kati nekirala wuliriza tebasobola kwagala bakadde olaba SPK kyali waffe ate muganda waffe tukuze naye so video zino tukwatagana nga bakyali nga nange mu audio wenkwatagana n'abantu era nze newojja nemmeka nga saagala nga zivuseeko kijja kukola Andre Junior Mukabya omukyala Lady Sineya amanejinga manager abeerawo wekira ati wamanejinga omuyimbi abeera waka obeera wakati manager ate embeera akyeriwo tewali embeera eriwo manager aba abalabitabo bwenva wano ngenda wange akimanyi ate mukubira yaki buli kimu kiwedde mwagala mubuuza nnyo ebibuuzo bya privacy bambi bambi bajje kunvaako atya kyogamba ni kati andiko zinganda bangweyesizindiko of course yagamba oli munvunvu by the way nze navaako kati kababulire kwe kiri ng'ogamba ekyanze jako munayi nange sikimanyi ndabiraawo kati waliwo baddekaawo two birds of the same feathers do what flock together aye ne bagamba nti no omuntu atambula omuntu aba mulalu atambula mu baki nammwe muli baki kati engeri mubuuza omuntu eyavaako nammwe mwakola mutya mwavaako kati ekyo eyo tuve leka gwe nziramu ekyabantu ekyabajja okuvaako nga nva ku traka kuba traka yengoma nze ndi muyimbi mwanva kuki anyway it is okay nekirala kambabuulire omuntu by the nedda bannaye oba ngudde era eddalu nga bajaliwa baje kamera kale olaba ekyabantu abajo kyagamba oba ekyabantu oba ogenda oba butaga abantu tebajja era abantu bajjira abantu tebajja kati awantu aleetemu omuyimbi omulala kati lwaki abakaya naye ng'omanya ndwa kusaze kati olowooza sokoleka osologana n'oleeta producer ajja ayimbira abantu b'ennansana okitegeera ng'ate abantu tebabagambye nti no bannaayo omuyimbi ajja bamuyita Daddy Andre ng'ogambye Andronda beat yajja abennansana bali bamanyi Daddy Andre golesa Andronda beat era ikaleta Andronda beat Andronda bini